mukyamulya nnyama ne musimba amamotoka ne mutumya emichomo muli mu mmotoka ne mweyagala n'otumya oluwombo olwalwe mugendo kakasa mubadde mukimanyi nti sausage ze musinga okulya ku luguudo lw'Enansana Hoima Road kubanga programu ene kwatagana kunoonyereza twagijje ku luguudo ne wala gye tutanatuuka mulya sausage za nyama yambwa mubadde mukimanyi nti emichomo egyo gye mukyasinza okutumya n'otumya oluti tofuddeeyo goat meat bakuwadde oguzi meat obadde okimanyi nti osobola okugenda ewantu saawa eno n'oyingira restaurant ez'abasajja abakumpanya n'otumya oluwombo ng'olowooza lwa mbuzi kumbi otumiza oluwombo lw'embwa n'olya embwa. Programu eno tugikoze nga tunoonyereza ku ekyo naye ngenda kuba ngitandikirawo olwaleero saagala kubalwisa. Programu eno ekwatagana ku musajja omukinjaaji alina lufula esala embwa ate nga lufula eno eri ku Hoima Road mu kitundu ky'e Nansana. Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Mwebale gyonna gye mutuusaako engalo ffe tuveeyo leero tukomekkereza kye tubadde twagala okukiraba. Mubadde mukimanyi nti nno waliwo omusajja e Nansana alina ka factory waka akakola sausage mu nnyama y'embwa. Kyembagamba kituufu muyinza okwebuuza ebibuuzo wano mu Uganda wano wennyini ate soogera wala nnyo njogera ku Nansana. Nansana kiri ku Hoima Road. Bw'oba ogenda ku Hoima Road waliwo ekifo kiri Nansana. Waliwo omusajja alina amaka alinamu aka factory akakola sausage ngamba sausage zino ze balya sausage akakola sausage zino sausage mu nnyama y'embwa. Can you imagine? Kati ate luno lunaku olusembeyo mu kunoonyereza mu kunoonyereza kuno kwe tubadde tukola but definitely gye bisembedde ndowooza oba gye binaasembera naamwatulira kiyinza okutuuka ekiseera ne ŋŋamba nti kansalewo I decide ne ŋŋamba nti nno kamwatulire naye nsaba okutegeeza bannayuganda mwenna wamu nga mbanjulira ebitundu bino tumaze ebbanga nga tukola okunoonyereza ku musajja gwe batugamba ali mu kitundu ekiri ku luguudo lw'e Hoima Nansana eyo. Omusajja ono yeegulidde erinnya mu kutema ennyama y'embwa. Ennyama y'embwa eno agikwata n'agiwoola ku magumba atta embwa azikwata n'agiwoola ku magumba n'agikolamu sausage. Ekyokubiri ennyama eno agiguza abagwira abazze mu Uganda. Mu kalulu akawedde nawulira omukulembeze yawangula mu kalulu k'omu America gwe bayita Donald Trump n'agamba nti mu Springfield eyo mu America nti waliyo abagwira abali embwa. Kyeyogera abantu bagamba nti yagambye bali embwa, they are eating the pets, they are eating the dogs. Basebo ne bannyabo kambabuulire wano mu Uganda mwabali aguzibwa obuwala obuwanika engalo olw'okuba oyagala kulya nnyama emisito egyo gye mugula ku kkubo mwalibanga mulyambwa. Kino kye kitundu ekisoose ekinoonyereza ku musajja ono omukinjaaji. Sebo tontakula ate tontabula gye bisembedde bubi ne ŋŋamba mbadde programu zino njagala kuzireeta mu wiiki emu ng'okuva kati n'ensalawo kati kanzitandike kati. Tuva kunoonyereza ku musajja. Wali omusajja ali mu Uganda wano ye ne kaguruupu ke naye yakulira lufula alina ekifo sigenda kusooka kwogerawo ekiri olw'ensonga nti programu ngenda kuleeta nnya. Ekifo kino we kiri omusajja ono asala embwa. Kakati ntandika ntya okumanya ebintu bino. Waliwo omusajja eyanzibirako nti ennaku zino mu Kampala mwazzeemu omuze ogw'okulunda embwa. Kati embwa zino bwe bazirunda waliwo omusajja eyeegulidde erinnya mu kuzigula nti ono aziguza abagwira Abachina ne banna Asias abali muno nti naye n'Abachina luli abadde ababba ng'abaguza embwa zalonze obulonzi. Kakati Abachina beekyanze baagala mbwa ngeme baagala mbwa nnunde tebaagala zino zalonze obulonzi ku street. Kakati mu Uganda mwazzeemu omuze ogubba embwa zino zemumanyi ezawaka ezo zemugema nti azigula azaagalamu ennyama tayagala mbwa yakukuba erunduze endwadde ayagala okulunduga kirala erwadde tayagala mbwa ndwadde era amucekinga nga tebannaba kusala mbwa eyo alina oguinspectinga akakase nti embwa nnamu. Kati olw'okuba omusajja ono talunda kye yakoze omusajja alina obubadi kati babba embwa bajja ku kikomera ky'omuntu balina style ne babbamu embwa kati babba embwa eyo ne bagitwala ew'omuntu agenda okugigula n'aginspecta nti embwa nnamu teyina nkukunyi teyalwala bulwadde. Bino ebibwa bimubeera nabyo mu bikomera byammwe. Kakati abavubuka yakoze akakundi kateero
eyabavubuka ababba embwa ne bazitwala naye bwe bazibba bazitwala wano we wali ekinyusi kuba yeyinza okuba mboozi kakati omuntu bw'amala okutubbirako nga ngamba weewaawo ate ffe ebyo bye tukola katutaase bannansi omusajja ono alina lufula waali alina ekiyumba kye yazimba kiringa kiyumba kya mbuzi kati ekiyumba kye yazimba kiringa kiyumba kya mbuzi emabega asuubulirawo embuzi n'aziterekamu kakati abantu ababeera ku kitundu ewe waliwo embwa nnyingi nnyo zino ezitambula kati ako kakozesanga akakodyo nti embwa zino zikuuma kiyumba kya mbuzi ekiro ne bajja ne batandika okubaaga ennyama ne batandika okugitwala kati omusajja eno ekyaddala n'akasente alinamu kubanga ekinkuddeko waya abitegedde nti namunoonyerezaako bw'amaze okubitegeera n'antuukirira n'agamba biki sebo mu kinjaaji nze tosobola kungulirira na miliyoni 3 miliyoni 3 kantu katini nnyo miliyoni 3 kantu katini nnyo kakati gwo nkuddeko waya tosobola kunkubira simu n'ongamba omanyi bireke can you imagine omuntu n'agamba nti akubire obiveeko ka video simanya akagule n'agamba fe bannamawulire bemugamba bali bedda bannamawulire abanaku bansonda nyina kakamukoda buno bebakwata wano bwe bati fe tulina equipment baba ebintu byetukozesa n'okuketta ne bino byetukozesa okuketta ewuwo tetwabigula miliyoni 3 so nsaba okitegeere nti enguzi sigirya mu mawulire muno mu mawulire bwe mba nkola nina abantu abampa ebiranga omuntu ampa advert n'enjirwaninga n'akola business n'ayamba abantu n'enfunayo kasente ne wano wennyini guno omulimu gwenkola abantu bakwagala ne bakuweerezaayo kasente n'okola so sunda sitole kati omusajja nga ajja yakitegedde bamuzigidde kuba tubadde tukwata wiiki eyokusatu nga tunoonyereza ku kutunda embwa kuno kambabuulire bannayuganda ye kanve mu kubeetoolooza mbabuulire fact twakola okunoonyereza ku musajja ono nga batulagiridde ntandika omunoonyerezaako abantu bajja ne bawulira nga waliwo waali n'ekiyumba naye nga mu budde bw'ekiro embwa zikaabanga eyo zittibwa naye tatuukayo kubanga alinamu akasente ekifo akikuuma ddala etugamba kale abantu bamutya nnyo tewali amugambako alina bakasitoma bangi abajja naye kye twategeerako nti omusajja ono alunda ekyokubiri asuubula ekyokusatu yataddewo akakundi k'abavubuka ababba embwa mu bikomera by'abagagga ezo embwa engeme ne bazimutwalira n'azigula layisi ye n'aziguza mbw abakyayina era ekyo kitundu kyakusatu agitwalawa kakati mu kyo ye kennyini alina factory ekola sausage factory eyo ekola sausage amusuwa sausage ezo si za nte sausage ezo si za mbuzi alina factory ekola sausage mu nyama y'embwa alina factory wake ekola sausage mu nyama y'embwa kakati ngenda batwala mu kitundu kino ekisooka ngenda balaga twakitegeera tutya mukimanyi mu Uganda muno mulimu abasabaniga abalina obukugu okuvuga embwa n'agivuga n'agibbira ku boda n'agitwala ku inspecting nga namunzibu omusajja ono gwondeetedde programu eno gikola aliya kakati ndoza kamba twale embalage bwe twatandika mu kunoonyereza omusajja ono ntumugwira cover ngenda kubalaga footage ngenda balaga wa embwa zinazifuna atya twamukutte n'embwa nga bagivuga ku pikipiki bagitwala ku lufula ne tubalaga ekiyumba waje zisalibwa n'engeri gye zisalibwamu ne bakasitoma sawa bazinena sawa sebo gwe bino byoyogera mu simanya miliyoni 3 tuwe miliyoni 3 video tugiveeko fe tukunoonyerezaako weeks 2 nga tusulawo gwe tolowooza nti bintu bya bulijjo tusulirawo ddala kakati ngenda kusooka nkwesonyiwe okwogera erinnya soke maleyo episodes zange omuntu ayagala okumanya omusajja ono sausage azitundira wa jangu mini box ebisijja biteeka kumpe jangu mini box bamuyitaani nawe jangu mini box wabula program kanziraga abantu mu kitundu kino ekisooka ngenda kusooka balaga twamukutte tutya twategedde tutya ebintu bino nga bwe bibadde kambi batwala mu process ngenda biddusa kuba bitutte weeks eno wiki ebadde ya kusatu mwe tubimaliriza bitutte weeks 3 jajjembwa bwazikwata jazitereka jazitemera abamugulako ennyama agitwalawa tumalirize ne sausage nazo tuzirinako kopi sebo sausage zembwa mpozi Mwanyi government eno nayo nali badde njiwako ekibbo kya sausage zino zetwaguze negenda nezitestinga netulaba naye abagimanyi bamaze ddo tukakasa nti zino sausage zikolebwa mu nyama ya mbwa kakati muli aguzibwa mugenda kukitegeera ti ensi eno si nnyangu. Na leero twakedde dda wano essaawa ziri 11 ziyingire 12 wano wetulindidde omusajja ayogerwako nti yaddukanya lufula ewatemera embwa ze bakola mu sausage endala bazikolamu emisito egitundibwa ku kkubo nti n'endala bagigatta mu nnyama gye baguza abantu nga bagirimbise nti nnyama ya mbuzi.
tugezezzaako ennaku 3 eziyise okumufuna naye nga situmufuna kuba twagambibwa nti mu Lufula eno ennyama eno bagitema kiro oba ku makya ennyo. Mu nnaku 3 ziri tetusobodde kumufuna naye olwaleero twategeezeddwa nti yakedde ku makya nnyo kuyitawo kati wano we tumulinze. Ekiruubirirwa ekikulu sitwagala kumugoberera nga tugenda waka wabula ewuwe twategeerawo wabula twagala tumugoberere oba tumulinnya akagere tutegeerere ddala Lufula y'embwa eno eri luddawa wawe batemera ennyama y'embwa tusobole okugendawo okulabira ddala oba kituufu batemerayo oba battirayo embwa zezoogerwako nti bazikolamu sausage ne baleeta sausage ku makubo ne bazookya n'okuzikolamu obuti bw'ennyama obutundibwa ku kkubo saako n'okuzigatta mu nnyama y'embuzi n'etundibwanga ey'embuzi nga kumbe embwa. Kati wano we tulindidde okumulaba twagala kumugoberera mpola mpola kuba baatugamba nti ayina bambega bangi tetwagadde genda nga tubuuza okuggyako abaatugambye nti mu kitundu kino mwe bateebereza Lufula eyo ey'embwa ze bakolamu sausage mweri. Kati we tuli wano we tulinze tumaze ennaku 3 tetunaba kubeera successful naye katusabe nti olwaleero nalwo terwegatta ku nnaku ziri. Kakati piki eyo mulaba etuyiseeko eyo y'omusajja oyo ayogerwako twagadde tumuwemu akabanga tumugoberere naye tutandike okuvuga tumugoberere tugende butereevu. Omusajja gwe tugoberera ono yoona ayogerwako ayina Lufula etta embwa. Twagambibwa nti ayina ekiyumba ekiro emisana kirabibwanga mwakuŋŋaanyiza embuzi ezitwalibwa okutunda naye ate nti ekiro abantu bawulira ngatta embwa kubanga atambula n'embwa azireeta situmanya azireeta atya nti naye sayidi eno gy'alaga kati tumugoberera mpola mpola okulaba kyetusinga okwagala oza twanguwe tumuwe distance naye tulabe gy'ala kyetusinga okwagala kwe kumanya Lufula eno eyogerwako ewattirwa embwa ze bakolamu sausage yeeriwa bwe tunaamanya weeri awo tusobole okutandikira awo okunoonyereza so kati katumugoberere tusobole okulaba yoyo gwe mubalaga awo yali ku pikipiki eyo gye mulaba tugoberera mpola mpola tujja kugigoberera mpaka we tutuuka wa we tulowooza tatwagala kwanguwa tatubulako. Omusajja ono nno tumunoonyereza ebbanga information gye tuli mu kuba wakati wano lwe tusobodde okubeera successful okumufuna era okunoonyereza kunanga bwe kunaabeera saawa eno kasa tunaamala okumanya ate tujja genda kubanga nti Lufula eyo wabeerawo abantu nga basala ennyama wabeerawo naye yayinako ew'enjawulo babeera basala ennyama y'embuzi naye yayinako aw'enjawulo nti ajja abeera n'embwa ze zitwagala okumanya nti azitereka mu kiyumba kati no baba basala embuzi nga naye bwe basala wali embwa ze bagattagattamu n'okuzikuba ennyama eno mbuddi bagigatta ne bagikuba nezo sausage ezo twazirabako ze batugamba nti zambwa naye bagigatta ne bagikuba ne bagigatta mu sausage ne bazitwala okuva nga bazijja waka waabwe ne bazitunda. Twagala kusooka kulaba kino katugoberere tumanye waalaga ewatuufu. Nga bwe twabalaga luli ennaku 2 emabega twasobola okulaba omusajja ono Lufula gyeri era yo Lufula tubadde tugireekinga mpola mpola naye nga situkwata bifaananyi. Kakati twagala okukwatira omusajja ono mu kikolwa kyennyini eky'okutta embwa. Batugambye nti n'embwa z'abaana asala azireeta embwa zino zibbibwa mu bikomera kuba nti ennaku zino abaagala ennyama eyo abagimugulako nti yatandise akatale akalala ak'okumukuguza bano abagwira ennyama nti naye kennyini ennyama esigaddewo agissa okussa blending oba kita blending okussa kwe kukonkona ennyama oba kwe agisekula n'agikolamu sausage nti naye ayina obukugu nti obubba embwa mu bikomera by'abantu. Kati wano wo tuli mu nnaku 2 okuva ku luli olunaku ate lwe twamugoberera emisana yo bucha Lufula wali wefula nti basalirawo mbuzi naye nga batambwa okusinga
twagiraba weeri kati tuzze ku kkubo wano tubaddewo ennaku 2 nga tumulindirira naye tuli ku sure batugambye nti embwa atera kuziyisaawo buno obudde nkimanyi tujja kubanga tumufuna so tumuguumiisa okulaba nga embwa zino tulaba ng'aziyisaawo kubanga batugamba azivugira ku pikipiki. Kale wuuno banaffe mutusaasire tetusoose ku likodinga kasita tumulabye omusajja ono manyi tuli mu mmotoka tugobagana naye kasita tumulabye omusajja ono ne tusimbuliddewo mmotoka tutandise ku likodinga wabula ye wuuyo ku piki eyo gye mulaba omusajja ono alina embwa gy'akutte agivuga twagala kumusemberera tulabe bukugu ki bw'akozesa okutuuza embwa ku bodaboda yo yiye agivuga agitwala buno bwe budde batugamba Katonda atusaasidde tusobodde okumulaba naye tudduka speed twagala tumugoberera omusajja ono tulabe embwa eno agitwalawa oba agitwala mu bifo biri ebyagambibwa nti buno weeyina okubeera oba we gye basalira embwa zino ye musajja yennyini oli gwe twalabye gwe twalaba ennaku 3 emabega gwe twabalaga ku makya gwe twagoberera okusobola okutegeera bbuki eno eri luddawa kati tumugoberera tusobole okumanya ebisingawo katusooke tumugoberere tujja kuba tubabuulira aleme kutubulako. Bassebo ne bannyaba abazze bagoberera sitole yaffe eno tutuuse mu kifo mwennyini ekiyumba kye mulaba ekyo kye mulengeraawo ekiyumba kye tusse tukyali mu mmotoka wabula ekiyumba ekyo kye kyogerwako nti omusajja ono watereka embwa saaba agenda okusala kati olwaleero lwe lunaku lwe basinga okusala era twalagiriddwa nti lwe lunaku lwe basinga okuba nga bawulira embwa nga zikaaba kati wano we tuli mu kiyumba ekyo n'embwa zemuwulira tulindirira okuwulira oba twatuuseewo dda era tuli wano tulinga abantu abazze okukima ennyama nga tulindiridde ekiyumba ky'olaba ekyo omuntu kitaddeko amaaso gaffe situgenda kutambuza nnyo kamera olw'okuba twagala okulaba ki ekiri mu kiyumba ekyo situgenda kutambuza nnyo kamera tugenda kubeera wano nga tulinda ekiyumba ekyawe nnyini tulabe embwa weeziri wano wabweru zeettala ziboggola kuba waliwo embwa ezaabwe ezikuuma ekiyumba newabeerawo n'embwa endala zemuwulira zibakweka omwo munda kati ekiyumba kino kyekyo kye baayogera kati tugenda kubeera wano okulaba byonna bikolebwa bitya wabula twazzenga abaguzi abagenda okugula ennyama y'embuzi era awo emulengera waliwo abavubuka waliwo n'entebe omuvubuka ye bakasitoma abamanyi buli bajja abaaniriza n'abayingiza baatugamba nti ennyama bwe bamala ogisala bagifunira wano so wano we tuli okwetegereza ekiyumba kyekyo embwa batandise okuzitema bannaye muziwulire embwa batandise okuzitema nziwulire embwa zikaaba emmanga wano baba basala embuzi kati tuwulira amaloboozi owulira amaloboozi mulimu amaloboozi g'embwa balinga abagikuba embwa balinga abagikuba akakumbi ku mutwe amaloboozi tugabulire emmanga eyo tetusobola kutuukayo naye katwekuumira wano okusobola okulaba ekiyumba kino embwa bazijjamu batya okuzitwala okuzitunda ebasebo so bassebo ne bannyabo tukyaliwo tukyetegereza embeera era kitutte essaawa nga 2 nnamba nga tuli wano mu kifo kyekimu okusobola okwetegereza okulaba enkola gye bakolamu nga batta embwa y'embwa wenjogerera tuziwulidde embwa nga 2 nga zikaaba nnyo amaloboozi naye gava eyo waliwo olusuku manga waliwo olusuku waliwo n'ebiyumbayumba ebikole mu bibaawo eyo kirabika gye bali mu kubaagira embwa zino naye tuwulidde embwa 2 nga zikaaba nnyo mu nkola gy'owulira nti kirabika bali mu kugibaaga era bayisaawo n'embuzi eyo bali mu kubaaga embuzi n'ebirala waliwo n'abavubuka abayitawo okusobola okulaba nga bwe beetegereza buli muntu ajja n'effe weetuli tuyimiridde mu kifo kimu era twefudde abalindiridde ennyama y'embuzi okugigula ebassebo
bimaze kati kirabika ono ye customer basaba katwetegereze yoyo. Tumulabanga ayogera n'omuvubuka obwedda atudde wano ku kitebe ndowooza ono yatwala ennyama eno kati ono gwe tugenda okugoberera tulabe bwava wano ennyama eno bwe bagitikka agitwalawa naye tusaba nti wano waali wano saawa eno emmotoka agikuba livansi ng'etusemberera tugenda kubuzaabuzaamu katono tuggyeko kamera tusobola okugijjako okulaba ki ekigenda mu maaso naye ng'ekigenda mu maaso saawa eno omusajja azze era bali mukwogerezeganya n'omuvubuka okulaba oba ennyama yeewedde tugenda mugoberera akaseera konna okulaba ennyama eno waagijja wano ate ekitundu kijja agitwala kubanga gyo tukiwuliriddeko n'amaaso gaffe tukiwulidde n'amatu gaffe era tubadde tubiraba nga batema embwa era bagikuba gye bali mu lusuku eyo bali mu kubaaga babaaga ate bwe batuwulira wali enkumbi balinga abasima kye twategeddeko nti nno ebitundu ebimu bwe bamala ebyembwa babisimira ne babiziika wala nnyo ebitundu ebisobola okulaga nti nno babeera ebitundu ebisigaddeko ng'omutwe gw'embwa n'ebirala babiziika kakati sebo emmotoka eyo era katuwebuzeebuze mpolampola wano tusobola okudda ate ku kkubo tumulinde emmotoka eyo tukirindira eri maaso okusobola okulaba wagyeraga era wagyetwala ennyama eno kati katusimbule wano tugende kubanga tumulabye bamaze okugenda wali okukimuwa tusobola kubalagayo kubanga tuli mu kunoonyereza naye bwe tumaliriza wano tugenda kubanga tudda wali ku kkubo okusobola okumugoberera okulaba ennyama eno waagijja wano agitwalawa kyekyo bannaye ndowooza mugenda kutya ensi mugenda kutiira ddala ensi endowooza wano katufeewo tugende ku kkubo okugoberera omusajja tukume tugende ku kkubo eri tulonde omusajja ono tulabe bwabeera ennyama eno agitwalawa katufulume katusobola okufuluma wano ate emmotoka ezigidde katusobola okubeera wano tulaba genda kulaba kale katusimbule tugende tumulinde. Roza kansooke mpoozingiremu awo ekyaddala nga bwe tubalaze abasajja babafumbira embwa muli embwa genda nenkubamu akafaananyi Mukama Katonda yannyamba nze sirya nnyama naye Mukama Katonda yannyamba kati waliwo awakana ku video nanga kawaawa ebyaddala nze sinywa mwenge sirya nnyama era bw'oba obadde ku video eno ng'ogamba omusajja oyo njamuteera obutwa mu mwenge nze sinywa mwenge ate sigunywa nk'obukyanzaalibwa ate sirya nnyama ekyo kiri natural ewaffe situlya nnyama abaana abalenzi si lwakuba nti tugyagala abalala bagirya naye mbutuufu kiruma n'obeera ng'ogenze mu restaurant okulya emmere n'oteekawo sente zo ne wavaayo sebo omukinjaaji ng'akufumbidde emmere nga mbwa can you imagine oba mukirowoozaako ne mukiwulira naye muyina ebyaddala muyina omanyi buli lwentera okwogera ebintu abamu bagamba lwaki ogattagattamu ebyaddala muyina abakulembeze mu gavumenti abatalina makulu osanga omuntu yeekwasa Museveni aveeko Museveni agende ddala Museveni yagenda okunoonya abo abasajja abakinjaaji abasala embwa yagenda okujja obukulembeze bubeera bubi naye kali kambabuulire tosobola kusaba nkyukakyuka nga gwe tonnagibeera mu kitundu kati imagine mwekyo ekitundu omuli omukinjaaji asala embwa afumbira abantu empombo z'embwa mulimu erosi wano mwali atudde naye mugenda kutawaanya nnyo n'abaagala enkyukakyuka mugenda kutawaanya ensi eno omuntu ne bwalikera najja mwene ensi Uganda mbakakasa basajja bakulu ebyo bye mulabye ebyo mu ggwanga Uganda waliwo omuntu omu nabadde munyumizaako nti ndi mu kunoonya story eno eya omusajja omukinjaaji asala embwa nambuuza nti ye embwa ya butwa nambuuza ye embwa tebagirya nange nenkirowoozaako nembuuza oba ani yaleeta obutalya mbwa oba ani yakitandikawo nti embwa tebagirya sebe embwa newankubadde kimanyiddwa nti teriibwa simanyi nsonga eyagamba nti tebagirya asinziirako ki naye mugirya
ate naddala abantu abakwata ku Nugulu Nansana muli embwa ebyaddala mugirya. Omusajja alina ka factory ewaka akwata embwa n'azitwalira agent w'Omuchina n'azinspectinga ne bagikebera yankukunyi nungi olwo either bagirunze oba bagibbye mu bikomera. Kino no bamaze kukikola oluvannyuma lw'abantu okutandika obulwako embwa zaabwe mu bikomera. Kubanga kati omusango gw'embwa tegutera kuwabwa ku poliisi. Oyinza obutagamba nti statistics ziremekeza embwa ezibba. Embwa bazibba. Balina obubadi bagyebasa. Kati bamala embwa nga bagitwala ewoli omusajja nga baginspectinga nga bamugamba okay omusajja agenda n'agamba ono nti ginsalire era ogimpreparingire nja kusindika emmotoka ekimeki ma supermarket yamo manyi waliwo buno obuwala obunsesa kajja ne kafuna omusajja mbolo kubaka mubba ne kagamba omusajja twala mu supermarket bwogera ne batera okwogera ne bibatali ewaka basinga okwogera ntwala nfuneyo ku mikebe gy'ennyama ojja kulonda ogw'embwa nakyala olw'okuba oyagala okukuula kakati ennyama eno bagiguza Abachina specifically Bachina n'abantu abo b'omu Asia bakwata embwa ne bagisala nga bamaze oginspectinga bagisala kiro parts ne baziziika kakati ne batumye kawungeezi ng'ennyama y'embwa emaze okubeera prepared ne basindika emmotoka n'ekime ennyama y'embwa n'egiteekamu ne bagitwala. Kakati omusajja ono yagufudde muze takoma bukomi ku nnyama y'ambwa kubeera ng'agitunda ewaka ayina factory ewaka ayina banna police where are you kamuze ba investigator private investigators iso piso kiso diso mwenna baso abasembyayo so mwenna mukola ki oba muli awo kunoonyereza ani agenda okujjako mukama wammwe is seriously baba batwala ekyankwazo okunoonyereza waliyo internal security organization investigators specifically that care about the social life of people oba mwekyamwe kiriwo kasita musanyusa ne muzina amazina mwanoonyereza nnyo ku batujjube mutanoonyereza na kunoonyereza lemuleeta reporters mufulumya ba RDC mu bitundu RDC kati olina ba deputy bana engalabiza mmwe zikola ki mu maofiisi mwe ba RDC deputy RDC assistant RDC RCC biki simanya piso miso pichi buli kimu buli leeta ya alphabet eriko iso mukola ki? Can you imagine in a society kati oyinza obira bayinza okujja kankaka jango otunnyonnyole otutwaleyo mpuliro wayisa nkubira oba nze mbakolera research ku sente zammwe ze basasula mbeerako society weeri you have lost touch with people. Abantu bali ku kyalo omukinjaaja atema embwa buli kiro atema embwa Omuchina akima embwa yerira bwalye yemisambwaye kakati n'omusajja olwa kasita akatale kamubula akembwa ne batagikima nga bagita ku minsinga nga akurashinga ennyama ng'agikola mu sausage ng'agiwa abavubuka nga basiika nnyama okwo ku Nansana okwo sausage Nansana kuva Jenina Chenabweru Jenina 7 sister Chenabweru kuyitawo wonna waliwo n'abaana ababeera n'akabisi omubisi omuganda ndowooza olukula sausage wali sausage y'embwa ng'onywerako omubisi gw'ebigere mpaka Yesu abala awo ke katale mu kitundu ekyokusatu ke nazudde omusajja ono nanyizaamu oze sisobola programu zino zireka wanda tutunda mawulire ekyaddala ffe tutunda mawulire fe investigation ezaffe simwe muzitutuma teziriko sponsor wa government tetulina budget ya UN tetulina ki we are inside the society where we and you both live. If abanoonyereza nammwe ne ba miso kiso diso piso abatalina makulu okujjako okunoonyereza ku bitaba kwatako ani agenda okwesimbawo binya bimukaga ani avuganya mukama wange ani akola bwati seriously ekyankwanzi bye basomesa is it political intelligence onule is it ate nabyo nno temubinoonyereza abantu babyogerera mu mabaala gye babyogerere what kind of intelligence seriously gye mukola ani agenda okulumba Uganda wano n'olaba abasajja bali mu security they don't mind about the societal values they don't mind about the social life of their citizens. Those are leaders abo kambaveeko umanya abakulembeze babira abantu ngaffe kambuuze gwe sebo mukinjaaja atema embwa lwaki toziguza Abachina bazi kutuma
lwaki weefuula ate somewhere n'ozikolamu sausage mulye ennyama yammwe mulye ennyama yammwe bannange mwabagula obumotoka olw'okuba nti nno wali mwavu n'ofunayo ka ssente n'ogula emmotoka kati amalala oyina mangi musitukenga mu mmotoka ogende ku bbuca olabe embiriizi bakuwa za mbuzi bakuwa za ndiga omanyi abatunda embuzi awo bamanyiddwa bagattamu nnyo ku akaliga otuuka wakowulira akanyama kawunya nnyo okusinga embuzi bagamba eno nnume kumbe kiriga kati muveeko mu mamotoka mugende olabe embiriizi mubuuzeeko ku bantu nti bannange zino mbiriizi za mbwa zaaki omusaya ambuze ekibuuzo nangana naye embwa tebagirya wama nange nenkijjukira wabula kyensinga okumanya bane munyinyonnyole ani yatandikawo obutalya mbwa muntu kye yatandikawo obutalya mbwa kuba kati bagirya mu Uganda bagirya abantu abeddira embwa mu Uganda ndowooza be baali badde tebagirya naye kaakati mugenda n'okulya emiziro gyammwe olw'okuba nti nno society gye mulimu tefaayo ekyo ekisembayo mbajjukiza ekitundu kino wano wengendo kimalira mu kitundu ekyokubiri bwe tumaliriza omusajja we bamala omutikka ennyama twamugoberera n'okutandika okunoonyereza kuwa gy'atwala ennyama eno era yeeyo gye mbagamba nti ze nakizudde timulya sausage ze mulyamu mulya sausage za mbwa si nti bazikolera mbwa sausage ez'ennyama y'embwa mulya mpombo ate si we wali abako si ya Krismasi ngaki kati muli mu mikolo ojja kuwasa mu maka g'omukinjaajo ayo ennaku zino emikolo kale oluganda kulya sinze nabigero oluganda kulya olugende jala terudda munnange oba tebakuwadde kamere abantu babeera ku buko ne bagenda ne babasiikira empombo ogira empombo temutawana kubuuza nti n'oluwombo lwaki bajja kuteera embwa si kuteera mbwa nti zikulume bajja kufumbira oluwombo lw'embwa mujja kakasikati ng'owasa mu maka ng'omukinjaaji ng'ono ekisajja kino ng'owasaayo ekyo tubali tugoberera ku pikipiki ng'owasaayo okimanyi nti oyinza okugenda okwanjula n'oli oluwombo lw'embwa se oluwombo nti lwambwa ye lino dduli oluwombo nga mbwa yeeri mu luwombo yoba embwa ewooma etya adange omulimu twalonda mulungi guno omulimu buli kimu okimanya kakati banemba kubiriza abantu abapikinga interest mu investigation mu Uganda kibadde kya lwatu nti nno abaana abo ab'okumakubo bookya ennyama y'embwa kubanga bo bagizuula nti olina gy'ogiteekamu akanzaali neefaanana ng'ey'embuzi bajja bakutereddeko oluti omukyomo guliko hafu kamumbuzi kamumbwa n'olyokoga embwa abalala bagamba njagala kumbiriza ne bakuggirayo bibiriizi lw'amadongo lubirizi lw'amagujja yennyini kati sibaye bannaffe abeddira embwa oba mmwe mukikola mutya mwetegereze biki bye mulya bannaffe abali mu butale abakola mu butale abakulira obutale obwo naddala obw'oku makubo do you find time to investigate what those guys roast on the roads kiki ekyo omanyi mugenda munaku enkulu bampa oluti baziyisa mu bbaasi bati enti baziyisa mu bbaasi oli akulondera munagamba ono fala wekiruhuura ate anaddamu ddi okundaba babalaba nga weefaanana oyambadde ekitengi kyonna kyagubako wansi ne baga kati ono wambwa gwe balabye ayambadde essaawa enyirira ngatto balaba t-shirt baga kati ono wakibuga ayinza okunsanga olulala nankwata bano bangenda simanya kiruhuura eri ntungamu wansi eyo nga bakuwa embwa ogenda kana akanyama nga kanjawulo ka kibuga ngenda mukwano gwange bamuyita Jona muvuzi wa bodaboda nahabwe Jona abagende waabwe bamuza eri mubende abaddayo mubende Jona akwata oluti ati kana akanyama kankatwalire ku muzeika ka kibuga sika kyalo bakasiika baba wembwa namwe mugira mu kitundu ekisooka tubadde tukola okunoonyereza naye byonna twabimaze biri ebitundu bisatu bwe tunaba tusobola tujja kwongerako ekyokuna singa tunaba tuzudde naye olwali lukomekereza okunoonyereza kuno omusajja omukinjaaji ono ebyaffe kyaddala tetutunda mawulire story yaffe nze kyenkusaasirako nti nno olina abazzukulu oli musajja mukulukulu walibanga olina abazzukulu olina kale omukyalo olina obuko olina gye baakuzaala kakati nze kyenjagala kiri kimu abantu okubabuusa n'okubategeeza bane omusajja ono asala embwa ate agisalira mu mbuzi mu kiyumba ky'embalaza ekyo mwebereremu mukwate abantu munoonyereze munansana eyo aba investigatinga babawe okuinvestigatinga ebintu ebirimu ffe tutuleme society yaffe ereme kufa kati abantu bali obutwa bali emmere yagendamu ebijimusa ebirimu obutwa bali esimanya amatooka ategetugira wano mu kibuga buba buto obuyembe buba buto obugundi buba buto tewali kikulu ate tudde otandika okukoza ettooke ng'olikoza mu mbwa
bannange ebintu ebyo mutusobedde tuba njagala okubajjukizaako nti omukyalo omujjanjabi ow'ekinnansi ayitibwa Senga Mukooki. Senga Mukooki ajja kubayamba bannange abalina families ezaawukana nga mbutuufu omwana maama taata temukwatagana wamuweerera yakula omulimo gwagaana bw'atyo bw'abeera talina kyakuyamba talina kyakugasa kiyinza okubeera mu nsibukoyo ng'olumukyala mujjanjabi wa kinnansi n'abakyala abalina ebitone mukwata ku nsonga zino abasajja maanyi ga kisajja ago kanono abasajja mbabuulira kanono si maama nyenyaamu awo kati nedda liri eddagala lyennyini erikuwonyeza ddala noddayo wali ku muzuuli n'obeerera ddala n'abakaddiye nga amaanyi matono mukko osobola rejuvenating kagamba ako saagala kavunula mu Luganda rejuvenating try to rejuvenate this festive time kubira kusenga Mukooki ali ku 750 2 nkaaga 00 750 2 nkaaga 00 sembyayo abalina abaana abalwadde b'ensimbu nga waliwo omukyala abawonya era Senga Mukooki gwe mujja okukubira mu batuuseeko jja kusembyayo bino ebya bulijjo tosobola kubeera ng'oddayo Bulaaya eyo nga tosobodde kuyitako wa Senga Mukooki. Senga Mukooki mukubira essimu ali ku 750 2 nkaaga 00 osobola n'okukendeeza ka airtime n'omukubira ku WhatsApp ng'oguzeeyo ka data kanusu 2 750 2 nkaaga 00 ekitundu ekisooka ngenda kukikusimba akati wano wemba nkikomya munide ekitundu ekyokubiri nga tugobera omusajja ono wa gye batwala ennyama z'embwa zino ne wa gye bagipaakingira okugikolamu sausage yonna twategeddeyo ate ekitundu ekyokusatu kijja kujja okutunuulira Abachina abaleese omuze guno ogw'oggula embwa nabo twabatuuseeko era obujulizi obwo ne tubafuna kyekitundu ekyokusatu wano tubasiibudde tujja balaba mu programu endala.